pale ewulire gy'abakalintalo olwaleerezeemu okuwulira omusango ogw'obutujju n'obutemu oguvunaanibwa yali omuduumizi w'akabinja aka Allied Democratic Forces ADF Jamiru Mukulu era ng'okuwulira kuno kuzzeemu ssaako n'abantu abalala 24. Bannamateeka ba gavumenti okuli Richard Birivumbuka ne Thomas Jatiko anjulidde kooti omusawo eyeekebejja Jamiru Mukulu okulaba obanga ddala obwongo bwe bwali bukola bulungi ssaako n'omubiri gwe gwonna okukakasa nga tegwaliko kamogo. Ono nga Dr. Nwamanya Emmanuel okuva ku poliisi ey'e Nalufeenya Jinja ategeezezza nti ebyava mu kwekebejja Jamiru Mukulu ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omusanvu 2015 byalaga ng'obwongo bwe bwali bukola obulungi era nga teyamusangako kamogo ebiwundu yadde ebisago ku mubiri gwe. A complete examination of the patient should be carried out to ascertain whether or not there are signs of recent physical injury. My lord, they were not there. The note, the form has where to put a type of injury. So I would have put it if it was found at that time, my lord. Onira yeeganye ebitambuzibwa bannamateeka ba Jamiru Mukulu nti lwaki yatwala omuntu waabwe mu ddwaliro ly'Ejjinja nga n'okugulu kwe kufunye obuzibu. Abalamuzi abali mu musango guno okuli Michael Elubu, Andrew Bashaija, Susan Okalanyi ne Stephen Mubiru bongezaayo okuwulira omusango guno okutuusa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwokubiri omwaka 2026. Jamiru Mukulu ne banne bavunaanibwa emisango egyekuusa ku butujju gye bagambibwa okukola nga basinziira mu kabinja k'abayeekera ka ADF era nga muno bagambibwa okutemula abakulembeze b'Abayisiraamu okuli Sheikh Yunus Abubakar Maganda era nga muno bagambibwa okutemuliramu abakulembeze b'Abayisiraamu okuli Sheikh Yunus Abubakar ne Dr. Abdul Kadir Muwaya ssaako n'okulumba poliisi e Bugiri n'okutta abayizi b'ekicwamba Technical Institute abaali basoba mu 8. Mukulu yali avunaanibwa n'abantu abalala 37 wabula 13 ku bo bayingira mu ndagaano ne gavumenti ne bakkiriza emisango kiyite plea bargain era ne babasingisa emisango ekyabaviirako okusibwa wakati w'emyaka 12. Abasibe bakwatibwa okuva mu bitundu ebyenjawulo ebya Uganda ne Tanzania wakati w'omwaka 2014 ne 2015. Anet Nakaibale yakusakidde Gwiraino ku KTV Amalindi. Anet Nakaibale webale nnyo olw'emboozi eyo.